Uganda temukyali bantu bakulu, buli omu yeetwalanga muto. Omuntu ava n'asiga obulimba ate ne bukwatayo. Kyagulanyi abba essimu ya Dr. Kizza Besigye agiwe Ssemwai. Kiki muzimba Munyagwa? Kasuku oyagala ssente meka tuzikuwe, mulekera okutta ttalenya ly'omusajja Munyagwa zaakuwa. Ensonga Dr. Kizza Besigye ne Captain Dennis Ola njimanyi bulungi, buli kimu kyonna ekyagenda mu maaso buli kimu nkimanyi. Manyi yayiwa ddiiru eyo bamuyita Ojuka ne gavumenti temwogera ku lwaki emukweka. Ojuka yali mukuumi wa Captain Dennis Ola, n'amubuulirako buli kimu ekigenda okukolebwa nga bwe babadde ddiiru Dr. Kizza Besigye. Era Captain Dennis Ola baamuwa ddiiru eyo yasooka kuddusa famire ye wabweru. Bagenda okukola saaki ewuwe nga famire teriiyo, yagiddusa ddala bweru. Bagenda okukola saaki Ojuka bye bagamba byonna nga batuuza meeting mu kyaki. Bagenda okukola saaki nga balina ebyambalo by'amagye mu mmotoka tuleera nnamba, era tuleera eyo yali y'omusajja gwe bayita Owanyi Richard. Bye njogera mbimanyi bulungi, nali n'abasajja abo okumala emyezi ng'ebiri mu Ssemwai. Mulekerawo okusiga obulimba. Ddiiru yayiika, ffenna kyatuluma ne mulekerawo tusiga obulimba. Muli bantu bakulu. Bakwata abasajja abo babateeka mu Ssemwai bonna. Ojuka, Captain Dennis Ola n'abo abali mu kyaki ne Owanyi Richard ne bakaputeni abalala babateeka mu Ssemwai. Babatulugunya, babakulamu enjala, boogera buli kimu nga bwe kyali kigenda okutambula. Museveni balina mukuba ng'agenda meefuga. Ng'era Captain Dennis Ola agenda kozesa mundu ze zennyini amukube. Museveni yeekengera era abeera mu ttooyi ye eyo gy'atambula nayo okumala essaawa nga 2. N'akyusizawo obuyinza n'abukwasa mutabani we n'amuwa bwa ADF n'abujja ku mbadi mudde emabega mujjukire. Besigye balina mukwata mu 2023 kubanga Ojuka yali abawadde buli kimu ng'akibagambye nga bwe bagenda omukuba ng'agenda meefuga. Information yagiwa Meeja omu mu magye, Meeja n'agitwalira state. Bino na gavumenti byegamu n'omuzungu bya bulimba, baakulamu abasajja ab'enjala ne boogera buli kimu kye bali bagenda otuusa gavumenti. Ng'Ojuka naye baamusiba nabo naye tebaamutulugunya, naye baamuteekangaawo ng'era akyababega. Dr. Kizza Besigye agenda e Kenya nga gavumenti olwedde emubega, bani baakolagana nabo. Bino byonna bye batambuzawo bya bulimba, byonna bya bulimba. Baakuba abasajja, babakulamu enjala, babateekako ebibero ku mimwa ne boogera buli kimu kyonna ekyali kigenda okukolebwa ku gavumenti. Oyo waliwo pasito omu baamukulamu enjala, baddira abazirwanako nga bakola nabo meeting, ab'ebibiina eby'enjawulo abazirwanako, abali aba UPC ne babatuza mu meeting mu kyaki. Gavumenti egenda okukebera nga buli kimu kyonna Ojuka kye yabagamba kituufu. Ojuka tebamuleeta mu sitoole, baamukweka. Naye ng'Ojuka abalaŋŋomba buuzaako kopaŋŋo. Omulaŋŋa amanyi Ojuka owa SFC, omuvubuka omuwanvu owa Bulaaka, yali ku ddaali ya Sergeant mu 2023. Mbadde mbasaba munsindikire ekifaananyi kye. Abamanyi Ojuka oba abamanyi sitoole eno byenjogera oba bya bulimba, njaga muveeyo mutangaaze ensi. Byenjogera mbirinako obukakafu. Nali n'abasajja bano nasula nabo ku Ssemwai, ku PSI y'Ekireka, nga tulya nabo akawunga, nga twebaka nabo. Byonna bye mwogera bannaye ku Bobi Wine mumuveeko. Nze nsobola okukola buli kimu olwa Bobi Wine. Mwabandeetedde okwogera bino, onyigiriza ennyindo ogireeta okuyiwa omusaayi. Yesu omwana yabize ebyama. Ebyo byonna tubadde tetubimanyi, naye bino byonna biva ku bigambo Munyagwa byagenda ayogera. Essimu eyo efuuse essimu, mwagiwulirako nga bagamba, in fact basooka ne bagamba mbu General Gaddafi yabba essimu, era mbu essimu mbu n'agikwasa simanyi David Muwooze. Ebintu byali awo ebityo, essimu yo kituufu yabula, naye mu kubula
nga bw'omanyi era tetumanyi ani yabba essimu eyo naye naavuddeyo n'ayogera ebyamaffe tubadde tetumanyi era ndowooza ekyo nakyo kiwedde. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo eyassa ekifaananyi ky'olaba ekya mwana mulenzi Shakib era ng'ali ne mukyala we Zari ne Boss Lady. Amawulire gayitingana nti Zari yalangirira ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa mutimbagano n'agamba nti baawukanye ne Shakib. Abantu kyebagamba nti eyinza okuba yali stand kupromotinga bbaawe kubanga alina ekikonde e Kenya. Babuuziza Shakib ne bamugamba munnange okyali mufumbo oba oli singo? N'abagamba ndi mufumbo nti era omukyala wange gwe mumanyi era yoyo gwe nkyayina siina buzibu nti ndi muntu mukulu era buli kimu ndigezaako kubanga nkimanaginga ng'omuntu omukulu. Shakib tukwagaliza birungi byereere n'obuwanguzi. Abo tuvuddewo ensonga nnyingi nnyo zigenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda era ffe tubawa kubanga tukutuusaako. Ono ayambalidde Muhammad Nsereko. Abantu tebalina bigambo biwoomu ate baba balina ensonga. Lwaki? Ono lwaki avuddeyo n'agamba Nsereko nti jangu mpola? Nsereko jangu mpola kubanga ndaba ozanya sympathy card. Kyotegeeza nti ono gwe basoose okukwata mu bantu bonna kasookedde Uganda eneebaawo. Nakulabye mu kkooti awo ng'ogezaako okuzanya sympathy card odde eno okuba lukwago obwama bw'ogezaako okulaga nti okola nnyo abalala be babadde bakwata bo babadde si bantu. Oba munaavangayo nga bamaze kukwata kwawo be mulinako Oluganda n'emikwano. Kuba ndaba ovuddeyo oli kuno otulekaanira nnyo otulaga mbu kye baakoze kibi abalala bulijjo bye babakola oba bwe bawamba bo tebaba bantu. Olwaki obadde tovaayo kubaako ky'oyogera n'olyoka otulaga ku lukwago? Weewaawo tuyinza okuba nga tunyolerwa wamu n'ebyo byamutuusiddwako, naye lwaki mulinda nga bamale kukwata ku be mulinako kakwate oba Luganda? Ebbanga lyonna abaawamba Muwanga Kivumbi ono ne bamukwata ne bamusiba ali Kitalya. Muwanga Kivumbi twaligambye nti oba si Muganda, Muganda munno. Twaligambye nti oba si Musiraamu, Musiraamu munno. Where were you by that time? Obadde toliimu mu Uganda. Bakwata human rights activist Sarah Birete. Is a lawyer, you a lawyer as you claim. Nga tewavaayo kuvumirirwa bikolwa ebyo. Bakutte wayiswa mu ffumbiro. Bakutte abantu bangi nnyo. Ne mu constituency yennyini mw'okiikirira, mw'obadde okiikirira. You decided to keep quiet. At this time, olw'okuba bakutte ono, olaba nti kwega yalina omusaayi gwa bbulu, abalala balina mumyufu, oba yalina mumyufu abalala balina gwa bbulu. Justice for all walibadde wavaayo dda ne ku bantu abalala. Kati bwe walivuddeyo ku ono twalibadde tugamba nti omusajja azze akikola. Naye wasirika gwe kennyini bano abantu obadde okola nabo nga tukugamba nga towulira. You had time to speak to them that you guys what you are doing is wrong. Either you are doing it to other people or to me or to my relative. But you just kept quiet. Olwaleero bakutte ku lukwago. You come up with a lot of energy. Olaga obwennyamivu na buli kimu. Abalala babadde bakwata njagala okubuuza Nsereko obadde toliimu mu ggwanga. We shouted for you many years. Twakulonda nga tukulinamu obwesenyi tukutuma mu parliament. Bwe watuuka mu parliament watandika kuba masaajinga na kulya bicepere. Tovuyimusawo ku ddoboozi yo n'omulundi n'ogumu okulwanirira oba okwasa myaka mwako okwogera ku ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga. Why is it right this time ovuddeyo? Kubanga bakutte ku wuwo gwe mulya naye abalala bootalya nabo naye nga bannayuganda ng'oyo gwe bakutte bo si bantu. Therefore bantu mmwe tubatunuulira tulaba. Wagenda mu parliament ku maanyi g'abantu ng'era bakulonze nga bakulinamu obwesigwa n'eddoboozi ddene nnyo. Bwe watuuka eri wagabattukanira ku
private members bill, computer misuse, kutandika kuziba bantu mumwa na kubamalako mirembe. Nawe ekyo kyennyini kye wali okola weeri wenkanankana n'abana abawamba abantu olwaleero. Nsereka ekyokuyisa etteeka ery'okuziba abantu emimwa baleme kuddamu kwogera nakyo kyenkanankana na kino kyolaba kati ekikolebwa. Kubanga singa waleeta etteeka eryo ne balisaako omukono olwaleero Lukwago bantu baali badde bamubanjirawa. Abantu bangi bavuddeyo ku intaneti okubanja Lukwago. Ne bwe twali badde tulina obulumi nga tunyolerwa wamu n'ekyo ekyamutuusiddwako, naye abantu abamu mutuleetera okuvaayo ate okulowooza nti oba tuli mu kujaganyiza mu bulumi bw'oyo gwe baakutte ne famire ye. Ekitali kituufu, abantu bonna balina obulumi. Naye muyige okuvangayo ne ku nsonga endala ne ku bannayuganda abalala abo be bituuseeko. Muleke kulinda nga bamale kukwata ku bammwe oba kube mulinako luganda oba mukwano. Abantu bangi bakwatiddwa. Nsereko weyaweyayu kuba nakulabye mu kooti ng'ogezaako okuzannya sympathy card. Manyi bannayuganda babuguyavu bwe batyo babaguyaza. Ogezaako okulaga nti oli wamu nabo, ogezaako okulaga nti kiki omukubo obwama, ogezaako okulaga nti naawe oli ku gundi. So what? Tukole ki oba tugambe ki? When other Ugandans have been abducting nga tofaayo era nga gwe tebikwatako solongazi obadde oli ebijepere byo oli enkoko neki ng'oli mu parliament otudde tomanye nako. We warned you, twabagamba nti time etuuse mwenna mujja kukiroozaako. Era nze sigamba nti ekyo kye baakoze kikolwa kirungi nedda. Naye waliwo abantu ate abakireeseemu kwegamba akajagalalo n'akasattiro okulaga nti bannange kino kye mwakoze kibi nnyo. Where have you been all the time when Ugandans are crying and suffering? Olwaleero olyoka otugambe nti kino kye baakoze kibi nnyo. Kyotegeeza gwe basoose okukwata. Abantu bangi bazze batuusibwako ebikolwa bino. Why have you not been coming up on the platform and say something about those who have been abducting? N'abalala babuziddwawo n'obulamu bwabwe n'okutuusa kati abamu tebamanyira bantu baabwe gye bali nga gojja oyogera ku Lukwago eyakwatiddwa era n'ateebwa n'adda ebweru olaga nnyo ti justice akole. Why is it justice you want to be applied to only one person when many and Ugandans are passing through that same situation? Kyetwagala otubuulire. N'olwekyo ekiri atabaala kyekirya n'asigadde eka. Oyo Lukwago oyo Nsereko ng'azannya ebintu bye eby'ekisiru nga mmuvuddeko. Maama mukyala Zaawedde Lukwago. Where have you been all the time? Kubanga nawulidde ogamba nti bino tubadde tubisomako mu gavumenti za Amini n'ebirala. Obadde ku manzi, obadde bweru wa Uganda, bana abali ebweru bamanyi what is going on in Uganda. Where have you been all the time? Era gwe ddiro wasitulako ku ddoboozi lyo Maama Zaawedde n'obaako ky'oyogera ate ng'obadde mu position ey'abo bennyini abasobola okwogera. Bakwata mukyala Lina Zedriga ne bakwata woman coordinator ow'Embalala oyo omukyala ne bakwata Babi Kyagulanyi. Abo bonna benkumenyera bakyala banno nga tetwakulabako bw'ovaayo kubaako ky'oyogera. Why do you want at this time gwe nga okwatiddwako abakyala abo basuubire bo baveeyo bakwogerere? Ffe tubadde ne bw'obuuza omuntu nti muka Lukwago y'ani bayinza n'okukutuma ssente oleete muka Lukwago n'akubula. Naye ng'ate obaddewo abantu bakoma kukulaba mukulayira ng'oyambadde ebyo biseppeewo eby'abakwini wa Bungereza omugenzi n'omala n'okomaawo n'odda ku musaala gwo n'olya full stop, ekyo ne kiggwa. Now this is a lesson, learnt a lesson, nti ekikutte ku ono kiba kikutte ku Uganda ne zibonna. Nze jjolo nasoose n'okulaba ng'otudde ku pano y'abalooya wali ku Development Center nga looya, naye abantu babadde bakimanyi naye nga tebalaba mulimu gwo gw'okola. Kaakati kino kikuwa essomo nti naawe bino bikkwatako. Lwaki mwagala mmwe babalwanirire ng'ate abalala bwe bafuna obuzibu temwagala kuvaayo kulwana nabo?
gwe mukyala gwe eddoboozi zaawedde olina ddene era ligenda wala olw'ekitiibwa kya bbaawo mu ofiisi mwabadde ng'era bw'oyimuka okwogera ddi lwe baakukanyugako kabangali abalala bonna babadde bavaayo ne babudaabuda abantu be bakutte ne bagenda ne babalaba ne bagenda ne bakola ki gwe where have you been all that time? Sigamba nti nsaagira mu kunyolwa kwa mwagalwawo. Nsobola okuba nnumiribwa wamu naawe ekyo ky'oyitamu. Naye kino kikuwa ekyokuyiga nti omulundi omulala tolindanga kimale kukwata ku wa luganda lwo oba wa mu njuyo. Situkanga bwekyetaagisizza weweetaagisizza okusitula eddoboozi lyo. Era tunyorerwa wamu naawe ebyo by'oyitamu n'ebyakutuusibwako ekikanga bwekyo kye walaba kuba ndowooza obadde tobimanyidde. Mubiwulidde ne mukyala Lukwago abantu bangi bavuddeyo nno okumwogerako ebintu byayayogera oba byayayogedde nga tebikwatagana. Abantu ne batuuka okumubuuza nti ye abange bulijjo naawe obaddengawo bbaawo abadde mu politics okumala ebbanga abadde wano yali MP Kampala Central n'alekulwa obwa MP Kampala Central n'alumba obwa Lord Mayor ebintu bingi nnyo ebibadde bikolebwa kumbe obadde tobiraba. Kyasoose kutuukako kati essaawa eno n'olyoka olaba ebibadde bitambula bigenda mu maaso nti kati gyebiri abantu nno balina obulumi era nga nze mbaawo munange okubanga nga batuusaako bagamba wonyigiriza ennyindo ereeta omusaayi. Nalabye ne Fulufiga ng'amuyisaamu eggaali. Infact ye yamubuziza yagambye n'okugamba nti abadde tamanyi nti ne Nnalungu amanyi n'okwogera. Nga tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo n'avuddeyo okwogera ku nsonga ya Ssenga Acid ne Haji Bakaluba. Yagamba nti oba oli awo Haji Bakaluba yandibadde ebintu ebyo abyesonyiwa atwala obulamu bwe mu maaso. After all buli kimu akirina. Abange oli agamba alwanirira linnya lye. Anange Haji Bakaluba nze banange n'ebintu ebimu byetukana nga kimusigira kyogerako naye waliwo ekintu kyotuna nogamamu kati Haji Bakaluba oli mugaga olina contracts ezitegeera olina ebintu ebitegeera. Nze nali mmanyi luli eri bye mwaweereza Samoni biki Acid n'asirika byaggwa. Haji Bakaluba oli mugezi as you say you're very wise. Omuntu w'otuukira ozimba ebizimbe bya billion oba mugezi. Munnange ekintu kiri simple mulimu omuntu nga bw'ajja n'akuvuma. The best way is to come to peace with a person. Kubanga Ssenga Acid by them abantu abaludde kuno ku media Ssenga Acid singa muyiga. Ssenga Acid ne Bad Black abalika bwanangu. But Ssenga Acid when you learn nti omuntu ono omuntu ankuba nnyo you make that person a friend. Ne bw'oba tomwagala ate n'omuleetera okuposti okulangira business yo bisobola osiimulawo biri byonna ne biggwawo. So Haji Bakaluba sente ze wandiyonoonya okutandika okudda ku Ssenga Acid eri mbu omugire you're proving nothing. Mufa abantu abategeera tutuka ne tugamba ono guy ebiki mwana because ndaba byonna otula ku live discussing Ssenga Acid. I have what to share family, I have to prove something biki Haji Bakaluba it's not worth it. Wali abasajja abagaga bakola naawe gomanya ebintu bye bavumye Museveni ku nsi ya Katonda. Gomanya ebintu bye bavumudde Museveni nga Museveni asobola okera enkya n'adipooti ng'omuntu yenna ne bamuzza wano with just a phone call. Gwe kyogamba Tayeebwa yali tasobola kujja Ssenga Acid bweru n'amuzza kubanga Tayeebwa akusinga ssente. Oyo deputy speaker akusinga ssente Haji Bakaluba. Yali asobola okujja Acid e Canada by just a mere document. Singa Tayeebwa yakera enkya n'akiteekamu amaanyi naye ku bintu Acid byavuma Tayeebwa mu Uganda bisinga Acid bye yakwogerako. Ssenga Acid yavuma Tayeebwa n'entuuka n'empunga. Naye Honorable Tayeebwa oyo omusajja deputy speaker atuuka n'akyogerako n'amusindikira warning. Waayitambala endowooza Acid neetondera Tayeebwa n'amugamba mbu ye yagwa eddalo. Kati gwe Bakaluba obanga ku muntu eyeregisteringa n'agamba mutabufu wa bwongo. It's going to take you years fighting with someone
oyina abaana, you just sit your family bye bakwogeddeko ne babikwogerako ekyo ne kiyita you act mature. Senga asidi yavuma va peace n'atuuka n'omuweebula n'agamba mbava peace yeerya ne muganda we omuwala, you let it go. Bwe okyukako ki naye nze by the way this guy this man nali mutunya ne ngamba banaye bakaluba banange omusajja agenda ebweru n'akola ssente ze banaye biki essaawa zino eno waliwo entula ne ngamba Katonda akola biki yakuvuma tebigenda kuvaawo bw'aba yakulangira kubira mwami bakaluba tebigenda kyuka. Let it go. By the way no kintu kyotalowooza nti one day kyali kisobola okera enkya acid n'akenkya n'agamba naye bakaluba nsonyiwa bakaluba but you want to prove people nti nze nsobola okuzza, you wasting billions of money. Muzirina kituufu ne tebirina ebikuyambye. Ne bw'ona omudipotingisa ne bw'ona omukwata n'omusiba mukomera, eddiini y'Obuyisiraamu eragira ki? Mu bulamu yiga okwesonyiwa n'okusirika kuba oli musajja mukulu. Sometimes okwesonyiwa kirungi, weesonyiwa omuntu n'omuleka. Oba you wake up one day n'ojja n'omugamba munaye acid, do you have proof of things you're saying? Nti ye n'omugamba mbadde nsaba onsharingireko omuntu eyakwadde ebyo bintu ate kyamwami bakaluba nga tonaba genda kwata acid e Canada eri gyali. Sooka obuuze acid ani yakuweereza information eyo, sooka okwata ali wano. Omuntu eyamuwa ebigambo ali wano gw'osooka okukwata akuwa obukakafu, kubanga the mere fact nti acid tasobola kuvuma nga talina bintu ebyo kwabijje, ekyo mbadde nsaba okirowoozeeko. Mukubire omugambe acid sharingira ku muntu eyakuwa information eyo. Kwata buli muntu yawa acid information before you start arresting that girl. Oba mukazi oba kimugwano batekimugwana point agambye nti okusibasenga acid bakaluba yandibadde agamba acid nti nsindikiraako ku bantu abo abulijjo abakuwa information eyo, nti n'akwata abantu abo bali ku ground nti kirabika be bagaba information okusinga okusiba oli ali ewala. Oli ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde kyo kubanga tukomawo nabyo tovaawo.